oyo Fiona n'omwana omu Madamu Nyondo. Omwana nina bumwangu omunsi kakati omwana wange sikyamuwuliza ngenda okutuuka kaseera ndaba sikyamuwuliza. Olwo yasooka n'agamba ati maama nagudde naye ndi mulwadde mugongo gunnuma n'omutwe kubanga yagwa nakubawo omutwe oba yali asiŋoola oba yagwa atya teyabinnyonnyola naye yagamba mama ngudde era ng'okawulira akaloboozi ka bulwadde. Mwami wange navaako nasigala mu nnyumba bw'omu omwana wange gwe mbadde ngumira nyamba batambula siti nyamba mwana wange nyamba genda olaba omwana wange yafa ki namba y'omuwala yiyo genda onoonya omwana oyo nakubuulira gye bali olaba omwana wange yafa ki. Saagala kukkiriza muwala kye yaŋŋamba genda olabe mukwano genda onoonyererezeeko olaba omwana wange yabaki genda onoonyererezeeko ebirooto bindaga nkiraba buli kimu nkiraba naye saagala kubikkiriza. Nyondo Media. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO, Nyondo Gleam. The CEO, Nyondo Gleam, ekizigo, ekikuyambako ku skin yo, bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza, oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Gleam is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions, Zitofukula, and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Gleam, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire kiri certified, I stamp in it 100%. Twesangayo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Omwana ali mu kiyumba, Nyondo Gleam is your best lotion that you should use okubeera nga okiliaringa skin yo. Wasuza otya mukadde kansuubira wasuza bulungi Madamu Lizette nze ne munnange ndi mukyala mukulu okuzaala naye nsaba obuyambi bwa maama nsaba obuyambi bwa munnange ndi mukyala atalina maama ndi mukyala atalina taata ndi mukazi yazaala omwana omu mu nsi muno ndi mukyala yazaala omwana omu ow'obuwala ayitibwa Fiona. Bwe nzaala omwana wange nembeerawo n'omwana wange mu bugubi kitaawe yafa taata wa Fiona yafa nembeerawo ne Fiona nenkuza omwana wange n'asomako teyasaanira okusomako akatonotono omwana wange ng'afumbirwa omwana wange bw'afumbirwa kabeera mu bufumbo bwe ng'azaalayo abaana babiri omwana omu kati ali mu myaka 5 essaawa zino mukaaga ekirala ekyana yakindekera kito yabedde mu bufumbo bwe nga talina mu buzibu. Omwana we yali agenda ku mulimu n'afuna accident ne bamutwala mu ddwaliro n'amala ewiiki emu mu ddwaliro n'afa n'amulekera abaana abato. Omwana wange kitaawe bwe yamundekera bw'afa omwana wange abeerawo nga talina kyazzaako nga ajja ngamba maama sigenda kubeera Uganda nga sirina kyenkola nga ngenda ebweru kyeyo nga nkiwagira nga muga agenda okole nja kubeera n'abaana. Omwana wange agenda ku kampuni enzo zibatwala saagimanya ng'agendangayo nga bw'akomawo nk'ewaka ayinza okumala ewagenda ewiiki n'addayo. Kakati eyo gye yafunira mukwano gwe kuba yali alina akasimu nga katono gye yafunira mukwano gwe ku kampuni eyo gye baali bali. Kakati nga bagenda okukola akasimu akatono nga kandegera ewaka batwala mu layini agamba maama tujja kuba tuwuliziganya. Ng'agenda nga bagenda eyo gye baalaga nga batuukira ku yafisi gye batuukira nga babeerawo. Kakati ng'abantu ababatwala bakamaabe nga bajja ekyomukisa omulungi bamutwala ne mukwano gwe gwe nali muwuliziganyako naye kubanga ye mukwano gwe yalina essimu ennene. Kakati bwe batuuka eyo omwezi ogwasooka nga omwana wange agumpeereza nga ngamba maama ngulako essimu naye bwe yatuuka bakamaabe ne bamuwa essimu tebaali bantu babi nga ngulako essimu ennene nga babintereereza bwe nina okwogera naye nga ntandikanga kwogera naye. Olwo mukugenda kuwabakamaabe bamutwala ne munne oyo bwe yali naye ebyafisi. Kakati bakamaabe yeeyo ng'asigala mwaga amaka amanene muwala wange Fiona nga bakamaabe balina omwana waabwe ng'atwala oyo mukwano gwe nga batandika kukola. Kakati bwe batandika okukola Fiona n'agamba maama sigenda kubeera Uganda nga sirina kyenkola nga ngenda ebweru kyeyo nga nkiwagira
amunange nfuna simu mwanange tandikanga kugiriziganya na Fiona nga sikyayogerezaganya na mukwano gwe atandikanga kumpeereza ku ssente bwe yalinga akola ng'omwana we omu asoma ekirala kyali kito kuba kyendekera kito nga kirimu omwaka gwaki gunnaba kuwera kyali kyavula omwana we yali ayavula nga mpeereza omwana wange ampeerezanga ssente nga ntandikanga kulabirira baana nga nkwata ssente ze bulungi omwana wange bw'anaaba akomyewo afune watandikira ku ssente ze kubanga amasomero geno gaali gakasente katonotono ng'omwana omuwera yakasente katono ku ssomero ate baali baana bato tisigamba nti basomera w'amaanyi nti esente zinagenda nnyo nedda atandikanga kubuuliziganyanga na mwana wange nga mwana wange ali bulungi bakama be baali bamwagala nga talina buzibu akola bulungi omwana wange gwe nina oyo omu nina omwana omu mu bulamu bw'ensi eno oyo Fiona nina omwana omu madamu Nyondo omwana nina gumwangu mu nsi kakati omwana wange sikyamuwuliza ngenda okutuuka akaseera ndaba sikyamuwuliza olwo yasooka nagamba nti maama nagudde naye ndi mulwadde mugongo gunnuma n'omutwe kubanga yagwa nakubawo omutwe oba yali asiimuula oba yagwa atya tiyabinyinyonnyola naye yagamba maama ngudde era ng'okawulira akaloboozi ka bulwadde kakati batubeera nga tuwuliziganya nga mulwadde akaseera katuuka nga sikyamuwuliza takyampeereza ssente ze okwogera naye nga tisogera naye ku simu kati awo nga nzijukira mukwano gwe nga muteerako mesegi nga mugamba Fiona nga sikyamuwuliza nakoma okwogera naye yangamba yagwa naye okumuwuliza nimugagenda olabe mukwano gwe kyeyaba nga ngamba maama bakama bange bagenda kuntwala kuba yali ampita maama omuwala oyo okuvala yabeera mukwano gwa muwala wange natandika okumpita erya maama nagamba kanindeko bakama bange bantwale ngende ndabe Fiona ngatuukayo ngaalaba Fiona ngamba maama kituufu Fiona yagwa naye ali wano talina maanyi nebwolaba tayogera ku simu mulwadde ngakwata kuba nga ddayo nga ngamba ajja kuba bulungi nga luma ebbanga lyeyongera nga ligitawo nga siwuliza mwana wange ninda nteereko baseera babwanteerako mesegi ninda njogereko naye siraba bwenjogereko naye njagala njogereko n'omwana wange nambaza bakama abe siziina nti nayogera nabo nasogera na Fiona kakati nga nziramu ngamba mukwano gwe ddayo ebbanga lisose ddayo nga ddayo nga ngamba maama ekyamazima amatuufu olwo nga tanaba kumbuulira nasooka kuloota esawa zaali mu 8 awo zigenda mu 9 amaze okulya ekyemisana n'abazzukulu bange newunziseemukaawo katono lunaku lwali lwa Sande nendoota nendaba Fiona nga ajja ng'ali mukuwunyira nga Fiona akabyako eriiso limu nga wunyira najja nampa emikono kati nenyandayanda nenzituka era mu kutereera obulungi nti mbadde ndoota nali ntudde nenzituka mu kirooto nentuula mpunga n'emikono nga Fiona taliwo ngamba kiki kitaawe najja ye namuloota mu kirooto kiro nga ngamba yamba omwana wo wuuli Fiona wuuli nemiyambe nemuyita Fiona jangu kikimaana mwana wange buzibu kimaama kiki Fiona najja era muwe emikono bwe nti mugwe mu kifuba nensisimuka ngenda kusisimuka ng'olwo n'omwana we ali mu ddiiro ali ku luggi ayagala kulugula nyina amuyita nenkya nnyo nenkeera ku makya nenkeera nenjula ne mukwano gwe nagamba maama ekituufu nagenze ewa Fiona naye Fiona yafa madamu Rosette saagala kuwulira kigambo ekyo nasooka nempungira mu nju nempunga okumala eddakiika nga 4 asinga ddangulu nenzira engulu nentereera negumya nyumba nalimu n'abaana bato aba babiri abaana be madamu Rosette saagala kwatula kyatuuka ku mwana wange oba ekituufu sikitegeera Rosette omwana yangamba nti omwana wange yafa nsaba onoonyereza olabe ekituufu mwana wange nonyererezaako nga bw'oyamba abalala nali nkutidde mu ntandikwa nenga nzina kyakukola nali nkutidde paka wena kunoonya kubanga nali nzize nga nkuwulira abalina amasimu wano nga bakundaga baneiba yamba nonyererezeko ku mwana wange olaba omwana wange yafaaki omwana wange yabaaki omwana wange buzibu ki obwamutuukako omwana wange yafuuba nedda simanyi nonyererezaako nfa obulumi nonyererezaako munange nfa obulumi ng'alina omuwana enkubanga etonya wange wokka nze saabimanya ati etonya wange wokka naye agenda oluvannyuma okukya ntulabanga enkuba etonya mu kibanja kyaffe ebinsobera kakati mukulembe k'amazzi ndi wano wabweru nembeka ntadde omwana we omuto ku mugongo akakulukulu kali wali kulembe kafenna nako ngenda okulaba omwana wange ajja addukira mu nkuba
mwaniririza mu nkuba neŋŋamba ifyo naatuuse omwana wange ajjidde mu nkuba mwenyini mweyabulira ebintu byendaba binsobera ebintu byendaba bintiisa mu nju nze simanyi wakudda enju natandise okugitya enju mpulira ngitiira ddala nze simanyi wakudda simanyi wakulaga ebintu byendaba bisuse ekigambo saagala kukifulumya mukamwa ekyo nti omwana wange yafa saagala kukifulumya mukamwa genda onoonyererezeeko kankuweereza ennamba y'omuwala oyo ogenda osisinkana omuwala oyo mukwano gwe omanye kiki ekyatuukawo njagala omanye kiki ekyatuukawo omwana wange yalwala atya yava ku kyokugwa omwana wange byali bitya genda omanye ndi mukazi munaku ndi mukazi munaku nze atalina ayamba wadde sirina ayamba wadde maama wange yafa kitanga yafa nandibadde nzirukire wamange sina wakuddukira omwami wange nanfaako nensagala mu nnyumba bwomu omwana wange kwembadde ngumira nyamba matamulaseti nyamba mwana wange nyamba genda olaba omwana wange yafa ki namba y'omuwala yiyo genda onoonya omwana oyo nakubuulira gye bali olaba omwana wange yafa ki omwana wange yafiira wa omwana wange gwali gutya fyona kyekyamutuukako genda onoonyereze buli kimu ebirooto bisose byenda babimpitiriddeko ngegenda kumpunza nga ate nina abaana be bato byenda babigenda kumpunza mukwano nina abaana abato nina abaana babato naye byenda babigenda kumpunza ntunuulira ku baana nenfa nenzirika nenzira engulu nzeka nga sirina ayambye nenzirikira mu nju omwo nenzira engulu nga buli omu yakutte lirye genda onyambe madamu Roseti nyamba madamu Nyondo genda onyambe maama enamba y'essimu eyo gye nkuteereddeko genda onyambe omuwala oyo ogenda onoonya omuwala oyo olugendo lwange bwe lutyo bwe luli genda olabe Fiona kituufu yafa omuwala kye yaŋŋamba kye kituufu kuba ebbanga liyise ddene emyezi kati giweze 8 soogera na mwana wange saagala kukkiriza muwala kye yaŋŋamba genda olabe mukwano genda onoonyererezeeko olaba omwana wange yabaki genda onoonyererezeeko ebirooto bindaga nkiraba buli kimu nkiraba naye saagala kubikkiriza genda onoonyereze olabe bamuziika omwana wange genda olabe munange ngona mbuulira ekituufu maama saagala kubikkiriza sina kyenjagala kukkiriza na kimu genda onoonyererezeeko olabe kati ndi ku ssimu essimu yange nnene onzanyinyira buli kimu nkirabe genda onyambe maama oyambye abaana b'abantu bangi nkulaba ng'oyamba abaana b'abantu bangi nange nyamba ndi munaku wa Katonda atalina ayamba ndi munaku wa Katonda ndi mukazi omunaku atalina bwendi ndibadde nzirukire wamange taliyo ndibadde nzirukire wa kitange taliyo omwami wange yandeka munaku ey'ekika ekya waggulu nsigaza omwana wange omwoyo nja kuzaanawo omutima mpulira nsaanawo omukwano mpulira nsaanawo omunange timukubonaabona obwomu nali ngumira ku mwana wange nga wali mulamu omwana wange bwabanga yafa ajja kuba nkoze bubi nnyo nja kutuuka okuva mu nsi nange nga sinnatuusa simanyi wengenda kuleka baana be nte nandibadde nfa omwana wange nasigala kuba yabadde akyali muto omwana wange yandisigadde ye akyali muto nze nkuze ndi mukyala akuze nkukwasiza obuvunaanyizibwa bw'omwana wange nyabo nga sikumanyi kubeera bonna bozi oyamba babadde tebakumanyi nkukwasiza obuvunaanyizibwa bw'omwana wange nyamba otuukire ku nsonga ekituufu kyekiriwa amazima gegaliwa omwana wange yabaki nyamba onyambe maama mukama akukulembere ng'ogenze mu lutabaalo olwo Pesa kano kabaka. Eda muli mutisho wabu na ubonge.
wabula omusana mungi, omusana gwaka, omusana gwaka. Dia kaneewumbe twogere, kaneewumbe twogere. Mumanyi lwaki stories ezeefaanaganyirizaako bwe ziti mbadde mbaze ebbanga nga sizikola naddala nga ndi eno ku ddungu. Stories ezeefaanaganyirizaako nga zino kuba nzijukira emabegako awo twakolanga stories ezaalinganga zikwasa ennaku ku mutima, n'osanga omwana ng'asuleyo mu kasolya naye nga mwana wa muntu talina kyakulya, talina kyakunywa, n'omenyeka ng'omuntu, n'osinkana omuntu, n'osinkana omwana w'abandi nga yafudde, yafiiridde bwemage, byonna byonna. Tuli bantu, abantu abalina emitima. Okuleka abantu abo batalina mitima gye bali nabo Katonda bye yatonda nga bo emitima tebalina, nga yo okujja omuntu bulamu bw'ensi nga tekikola ki, nga n'akataayi tekasala. Nakolanga stories zino eno era abagoberezi baffe aba Nyondo Media bafunangamu ekyokuyiga ne balabyagananga mu maaso wano tuwangaalira wano ku ddungu. Naye natuuka ekiseera stories ezo nesooka neziteekako akati, nesooka nezesonyiwa. Mumanyi lwaki? Era nga nfuna messages nnyingi ku ssimu yange ne batuuka n'okunvuma, walinga otulimba oba otulimba, olabika okolera ssente, abakwadde ssente bookolera, wagaanye okujja. Ne bayomba n'oguma era ne weegumya. Oba oli awo ne bikwasiza n'ennaku ne bikaabiza eno gasigenda genda mu kamera, ne weewaayo n'ogamba kangume sigenda genda mu kamera, kambireke sigenda eno story gikola. Era namala ebbanga nga sikola stories ezo. Nakati wenjogerera era nsuubira mugenda ku Nyondo Media ebbanga lyembadde epangaalira wano liwezeeko, mbadde sikola ki? Mbadde sijja ku mukutu kujja kuwa stories zifaanaganako bwe zityo. Abadde batamanyi ensonga mbabulira ensonga lwaki. Abadde batamanyi ensonga lwaleero essaawa ndowooza mbabulira ensonga. Nkiddamu nti mu kaseera kali ku guno omukutu ogwa Nyondo Media twaweerezanga stories ezifaanaganako bwe ziti nga eno gye tuli mu baweereza akaseera kano. Naye akaseera kaatuuka nga stories zino tetukyazi premiering oba tetukyazi publishing oba tetukyazikola ku Nyondo Media. Era nyina abantu bajja ne bambuuza Rosette, content oli gwakolanga omutuufu naffe n'atuyigirizanga omuntu agenda okujja nga yeesibye ebbiri. Zijjukira story gye nahandika nayo yali atakiya. Abannayuganda balinanga endowooza oba balina mentality nti omuntu yenna kasitaafuluma Uganda, kasitaafuluma eggwanga Uganda, ate n'alinnya nnyonyi, oba agenze South Sudan, oba agenze Qatar, oba agenze Kenya, oba agenze Tanzania, Oman,
UAE as long as alinnya ennyonyi bannayuganda tewalina mentality eyo nga tulowooza nti omuntu oyo kitegeeza already ali successful nesente aba amaze okukola ki okuyingiza yensonga lwaki oli abaana abamu bakugamba nti omwana gana alinnya kubanga agenda kata mulimu ennyonyi ezimu ezitaano Dubai ne baba nga ba transit later ne baba ne bakola ki ne bagenda abadde mu transit ne baba ne bakola ki ne bagenda kati aba akyalina mu transit ng'afunye ka wifi tanatuuka nagyalaga senga ng'amuweereza message ng'amugamba mwana wange wanola pooti etundwa yangu oweereze ssente pooti eno ogikole ki ogyewangulire mu butuufu ng'omwana ne gyalaga tanatuukayo tamanyi kikiriyo agenda kusula atya agenda kulya atya yeye endowooza yaffe gye tulina okuva edda nedda nti omuntu kasita afulumamu as long as akutte ekkuba alinnyinyi afulumyemu aba amaze okukola ki okuyingiza ssente kkiriza oba okola ki oba ogaane kaakati omwana ono Takia twakola story ye era nezibula abannayuganda bangi amaaso abaali balowooza n'abali e Uganda n'abaaliwo abaali balowooza nti wojja mu nsi eno beera otuuse mu ggulu kimu kiba kiwedde ne ssente omaze okukwasa bamanya ekituufu olw'ensonga nti omwana oyo yalina akalimu ke yali alina ne bamutulugunya nnyo n'atuuka ekiseera nga takyalina akalimu ako visa eweddeko talina waakusula talina kyakulya bw'otunuulira ennyumba zino gezaako balaga zino ennyumba ezo waggulu gye zikomekerera zibalageeko nti bw'otunuulira ennyumba ezo n'eri sides zeeri bw'otunuulira ennyumba ezo nga bw'oziraba bw'otunuulira ennyumba ezo eyo waggulu gye zisembera tezaaserekebwanga nnyumba zaffe e Uganda nti ennyumba ezaffe e Uganda tuzisereka ne zibeerako amabaati waggulu obusolya nti tosobola genda akasolya ako n'otuulayo n'oyimirirayo n'osulayo bwewetegereze nga gye tuzimbamu ennyumba zaffe kasebeera nga ewedde ewaggulu ensereka yaayo tetusereka nga wano tuteekayo akasolya tiwali muntu osobola kuwalampiira agenda kutuulayo bakwebakayo ne kale zino eza wano bazizimba bwe bati eno waggulu ne balekayo kati abaana abo abatalina waakusula nga basobola okuwalampa ekiro enensi eyokya kati abaana abo nga bawalampa ne bagenda ewaggulu obudde obwekiro ne bakola ki ne bebaka ye Takia kyeyalinga akola yawalampanga eyo waggulu ewasemba kubanga gye yalinga n'ebintu bye nga gyabeerera ddala obudde bwe bukya n'agendako wansi ne yeebuzaabuza n'alondalondako okulya n'anoonya engeri gy'asobola okusavaivingamu okusobola okubanga mulamu kati eno kyangu nnyo okufuna amazzi teringa Uganda nti kuko ne kwotambula n'osanga ebigundi bitaapu byebateekako ku mayumba nga kuliko amazzi ag'okunywa agaba gannyogoga waliwo amazzi ag'okukola ki kati abaana balina engeri gye beeyiyamu ne bafuna ago amazzi mu ngeri y'okusavaivinga ekyokulya kubanga emboozi ya Takia yali mpanvumuuko walingawo gundi restaurant so ngiyita Kaceere kuba twateranga okalyako eyo hamliya restaurant eyo yalinga ng'efumba omuceere naye ng'akulaga nti amanyi okugendayo okwo n'asaba ku mmere ekola ki akaceere k'ababitosi nabo baga tugende Kaceere nga nabo bakaagala ne bannaga baanaabo kaakati ng'ajja ng'akola ki ng'agamba nti ye yagendangawo awo n'asaba nga ku mmere oluusi wafuna ow'ekisa n'amusenera kamere n'akola ki n'alya so bwatu bwe yasobola okuba nga asavaivinga mpolampola yamalawo ebbanga waggulu awo ng'asulawo ku rooftop kaakati abannayuganda bangi bajja ne bagamba Rosette kyogamba kituufu ffe twali tumanyi nti omwana bw'afulumamu oba agenze kata oba agenze Omaani oba agenze obulamu aba akoze eki amaze obugonza kyogamba eyo naye wali abaana babonaabona nga tebalina mirimu nga talina kyakulya talina kyakunywa nga talina waakusula nembaga abaana ba maama nange wano kamwa koogera ebbanga lyendiwo sidde nenyina byenkoze eki byendabye era abaana mbalabye abayita mu mbeera efaanaganako obweti si bannayuganda bokka kubanga era kyekizimbe kyekimu oluvannyuma yo nasanga abasiraliyoni
abawala n'abalenzi nga beeyawulamu. Waliko n'Abanigeria, Munnayuganda yaliyo omuyo Shakira. Kati nga beeyawulamu nga abalenzi basula eri, abawala basula sayidi zaawa sayidi zeeru, naye nga babeerawo bafuna ekyokulya ne baliira wamu. So tekitegeeza nti omuntu obeera ng'osobodde okutuuka mu kino ekifo. Waliwo abagamba nti nze kasita ntuuka eno kasita ntuuka eri nze obulamu bubeera bumaze. Mwana wa maama okyogera nga tonnakiraba tonnakimanya kiki kye kiri oba butuufu bwakyo. Omwana oyo nga gyabonaabona embeera gyabonaabona mu sitori abaagigoberera abaagiraba mwagiraba yatambula nnyo. Yankuba wala n'abaagira bonna yabakuba wala yatukwasa ennaku. Waliwo ne sitori endala yali ya muwala. Omuwala oyo baali bamuyita ani? Omuwala oyo yali alina omwana yali wa myezi 2 akazaala omwana. Omwana oyo nga asula naye ku rooftop wabula obudde we bukya. Omuwala yasooka n'asula nga mu bed space mwe yali ng'asula ng'alina olubuto ng'ayiya mpolapula akasente wasasulayo bwe bamubanja. Omuwala oyo n'abeera waawo mu bed space akaseera ne katuuka ng'amaze okuzaala ng'omwana we akaaba ekiro. Kati nannyini bed space agenda okulaba ng'abapangisa bahandise okutambula bakola ki bagenda. Mukazi wa tojja kumunenya kubanga naye ruumu eyo yali apangisa mpangisa ate nga tagisobola bwannamunigina yali ng'agisobola nga bamukwasizzaako bapangisa be nti singa bafulamu ne bagenda naye beekola ki emulemeredde obulamu bubeera bugaanye. Teyali mubi n'agamba omuwala namugaa sima kyengenda kukola na kyengenda kugamba naye naawe okiraba. Kati abapangisa bange babiri bakakola ki bakafuluma ate n'abalala bakomplaininga banaatera okugenda mulimu zi bed space ezirina emirembe kubanga baba bakooye bagenda mu musana ne bakola wano ne bakola wali bakoowa. Kati mu luvannyuma lw'okukoowa wajja ewaka aba ayagala ekifo nga kiri cool, aba ayagala ekifo ng'agenda kuwumula nga temuli maloboozi ate omwana n'akaba ekiro kiramba so kibayisa bubi nga tebalina okukeera okukola ki okukola. Omuwala teyali mubi naye n'akiraba n'ayambuka waggulu ku rooftop buli kiro n'ayambuka nga waggulu n'abeeranga eyo. Kati obudde bwe bukya kakazi katokakira n'omwana waako nga basooka bafunamu okutulo nga beebakamuuko emisana bwe buziba nga bambuka waggulu ku rooftop ne ngamba subhanallah wa ta'ala ensi gye ennaku gyeri mu nsi si ye yekka. Waliwo n'omuwala yali alina abaana baali 2 eyasulanga eyo mu kifuluko ekimbe kyali kyannaggwa era muno ku ddungu wano wetuwangaalira. So oba ogeze ku mbuto gwa Nyondo Media n'ogendeyo mu old videos kubanga ogenda kuguni bakuwa gundi awo bakugamba oyala kulaba latest oyala kulaba old oyala kulaba kikati genda mu old ogikirye wansi stories zino zenjogera ku mujezira gyeziri. Kati nengenda nga nzija bwentyo tukola stories ezo wabula kaseera kaatuuka nempulya nga omutima gumenyese nempulya nga sikyasobola kuwanirira waliwo akaseera awo kaatuuka nga mpulya omutima gwange guzitoye nga mpulya gubleedinga omusaayi nga mpulya n'essimu yange njitya nga naye kamwenyini neetya nga munaku olukya ndukola ki nga ndutya. Nagenda okulaba nga ngenda kufuna obuzibu ng'omuntu. Lwaki? Nti stories zino muziraba olaba naawe obeereyo ng'olabulabi nga njiweereza n'okaaba n'owulira nga ofa naye kati nze azirimu etali emu ezitali 2 nti simu ebeera wali eri n'okwatako story emu naye nga ati waliwo ne story endala ekulindiridde n'ogyerekeza bwerekereza ogyerekereza ne bakuvuma olwokuba tebakwadde ssente oyala bakuwa ssente bakwadde ssente story zaabwe z'okolako twala tugende n'osirika notamuddira nga tamanyi lwaki. Abamu oba osobodde n'ofuna kade n'ogezako bannyonnyola abamu ne bakutegeera ne batakutegeera n'ogamba ayizulu. Kati story yono maama naye mbadde siri wagikola kubanga stories zino eno sijja balimba zaali zannumya nga ziri kunkosa mu ngeri emu oba endala ne ngamba kasooke nziteekeko poozi sooke nzireke. Mujjukira story ya Patricia. Nakola story ya Patricia naye natuuka ekiseera mu kusooka nabimanyi byakusaaga paati gye nakola yasookera ddala. Nagenda okulaba omusajja bwe yajjiraawo nagenda okulaba n'okutula okukola vidiyo eyo ng'omusajja byakola byonna ne ngamba sidda waba Patricia nga mukama gwasinga okumanya simanyi mwana kyagenda kubeera naye mpulira nkoze eki ntidde butuufu n'empanika. Mu kuwanika mama Patricia yennyini nanga mwana wange kino kiri omukazi n'akaaba amaziga bana neneegumiikiriza n'enzirayo. Era nzijukira mama wange yatuuka essaawa n'angamba galebe story yo nanga mwana wange era kufiira bwerere mu bintu ebimu by'otamanyi nanga naye mbadde nsaba ebintu ebimu walibadde weegendereza ebimu n'obireka si buli kimu tugenda kukikola baako ne wookoma. Era maama yampakawo ka voice note nangana okuddayo ewa Patricia naye era enkera walume wa Patricia ndadamu nampeereza voice note nazizannya omukazi ng'akaaba amaziga nakaaba nga mpuliriza voice note z'oyo omukazi mpaka kuggwaayo
nenziweereza maama. Bwe naziweereza maama yali angambe nawe toddayo, maama yakaba bukabi nanga mwana wange kijja kijje genda otase muganda we yalinga muganda wo. Singa badde muganda wo nga inze nti kangambe nze maama singa badde nga mwana wange nange yali mu mbeera eyo nsobola okugaana omuntu ogenda okukunyabira omwana mana nga mwana wange kijja kijje saba genda oyambe munno. Kwolo nagana omwana wange nga kati kangene mukwekwasa kwasa mbutufu nga ali mukutya sijja balimba negumya nekwasa omwana nagana omwana musijja babera nga azze kyemanyi wana bantu just bagiranye abaana nsobola mugamba mbaneze na mwana akola kikola ku muganda wange tajja akola ki tayatuusa ku bulabe bonna nga alabye omwana bakyemanyi nti abantu abasinga ebiseera ebisinga n'obeera ng'oli musobya batanye okusonyiwa ku lw'omwana oba ku lw'abaana naye nga kangende n'omwana ekyo kyatwaza omwana natwala omwana byonna ebyali omwakola ki mwabira. So stories ezo zirina engeri gye zimenyamu ng'omuntu nti oba oliawo ziza n'okukendeza ku bulamu bwange oba oliawo luliba lumu nga ndudde namu story ne mudaba nga nkongoka ngweri lwaki mba nzikola ne mu mutima munda munze mba siina bulamu kyenyinza obbagamba. Kaakati story eno maama wono Fiona nawuliriza nensoka ne ngana omuddamu yamaze nakuba ku WhatsApp sapikinze nadamu nakuba neconnectinga VPN nempikinga ngezo voices namaze zuwuliriza kweziri ezo zemba playingidde kyana ddayo buto nanyumeza byonna. Omwana yajja waneeno wetuli wano wendi wesijja kwatula linye mwana we yajja okubanga akola ki nga ayiiya akuba ekyeyo wano wetuli. Naye kisinga kwewuunyisa nti maama wono omwana ali ye nga bwali bwomu bwa Namunigi nasigaza abaana abato aba Fiona. Naye ebiseera ebisinga nti omuntu teyeefiira era n'obanga oli awo ng'olina omuntu eyakuzaawako yalagawa mwana tu osobola okumanya mu ngeri emu oba endala singa abanga yafa. Wadde maama tayagala kukkiriza kubanga ngambye mwana wange saagala kyogera saagala kukkiriza nti omwana wange yakola ki yazaawa naye nyamba. Wanjogerera waneeno omuwala yampadde ennamba ey'essimu omwana muteereddeko message n'azuuliza na blutikinga teyanzizeemu. Omwana nemukubirako omwana teyakutte nenkuba direct call okubanga namba ya wano omwana teyakoze eki teyakutte. Zabadde namba zadde bbiri nasobola kumukubira ku yewaka ku WhatsApp ntyako message n'ennamba endala eya wano nemukubirako direct kuba mabiri adaziina already nemukubirako direct omwana teyakoze eki teyakutte. Kati nebuuza kyobalanga zino stories sometimes zimenyamu ntandikiddewa enawe ng'omuntu olumiddwa ate nekyala ovanga ku muntu kubanga ye agamba nti kino nkikukwasizza kiri mu mikono gyo okugamba omuntu aba akuwadde obuvunaanyizibwa aba akuwadde omugugu kati bye bino ebintu bye nnava edda nga mpulira nti mu butuufu kampumulemu kuba natukanga ekiseera nga for example waliwo story gye nakola omukyala yali yavunda eno omugongo nga gulimu n'ekituli nga ekituli kyo wekikola bwoti ngaolenga eri munda mukyala yali yalwala yali eyo wansi baliwo bayitayo batya twagendayo nga ndi ne wiiki tukola story y'omukyala oyo. Twali tumaze okukola story oyo omukyala tugipublishinze tukomyewo ewaka watewo ennaku zaali bbiri nga waliwo abaami abali bajja nga banoonya baali babiri era ku mukutu bano abantu bonna benjogera ku mukutu gye bali ng'ofunye obudde n'ogera n'onoonya. Abaami bano nga bakulu bakongoka mu myaka 6 kwaliko alina 58 omulanga mu myaka 6 nga otunulya abaami baneeno nabatunulya naye nga ndaba kitange yennyini bano ba agents abatalina kisa abannayuganda bayimiridde Uganda abavubuka abato ne basindika bakitaabwe bajjajjaabwe ku kyero kuba bali bajjeemu ssente mu bajje bakuba ekyeyo naye nga bakimanyi nti gavumenti ya wano okwemployinga omuntu eyina emyaka kwekoma myaka 58 kudda waggulu tekuwa mulimu n'oba ofu teekuwa employment visa kyemmanyi. Kaakati nga babasindika nga bajja nga banoonya emirimu basajja bakulu ebyaddala ne banoonya emirimu ne gibula gyabula kubanga basooka ne bagenda
ne bafunayo akatanda kabwe ne basulanga kaaba babiri bwe mugaitayo akasente ne banonye emirimu okusera bayina ne bakulya ne bugwawo ne visa ne tukana ekola ki ne zigwako ne batuka nga ne bakyalina mmere yakulya tebakyalina katanda kandi akaweddeko tebakyalina sente zikola ki sobola kusasula katanda ne bagenda ku union bakitaffe ababiri ne bandika okusula ku union omuntu omu n'abagamba mugende ono muwala Nyondo Media ne babala kaseera ko nga ndi Shalujja ne babala oli abalagire kumanya ali amanyine w'embeera bamuzeyi na bekangira ku mulyango nga bakonkona ne bajja munange oli mwana waffe netfa batusindikidde gwe obuga tuyamba otya nafe tumanyi nife batugambye yegwe suubiri yaffe naho ndi abamuzeyi ababiri nenga muzeyi nze suubiri mweze nga mukama ngokusomoza je kuli kunsi kubanga oli abalagiri yali amanyine w'embeera ne ku room number kw'embeera batukira ku mulyango ne bakonkona ne batugamba muwala waffe tuga yegwe munange gwe tunoonya nti oli muwala waffe mulambirira na yeye naye natugambye tujje gy'oli atulagiridde mpaka wano yakkiriza era atugambye atwadde essuubi yegwe suubi lyaffe oba mukikati nga bamuzeyi tebanyi bino bya social media mbu babaali bandabyeko nga mpereza oba baali bandabyeko batya bamuzeyi nga bo tebabimanyi naye oli yabagamba mugendo yagenda obakola ki obayamba era ne bagamba batugambye gwe ogenda tuyamba tetumanyi mu ngeri ki naye ffe batugambye gwe essuubi lyaffe era tuno tukoze eki tuzze kati jjukira abamuzeyi bagenda okujja ng'omukyali gwe nakolako interview yalina yina ekituli emabega nga yavunda eno mugongo nga bamufulumiza wabweru yankubidde essimu ng'akaaba nga sanja kulya mukyalo oyo nga namulese ne muleta wa ewaka era nga mu kaseera ke kamu waliwo abawala baali ababiri oli yabaleeta n'abasuula awo n'obusawo bwabwo nga nabo we bali wakati onawo genda bakola ki bagobera Shalujja buli kitu kisiŋŋana bagamba mbu ennyumba za Shalujja za layisi naye ate expenses oba costs oba ngambe bazita batya bills eze Shalujja za bei okusinga e Dubai nti Dubai ezokubanga opangisa ennyumba ya 35 naye nga Shalujja opangisa ennyumba ya 18 naye wesanga nga ali Shalujja agweredde mu 4,000 bwe ngoli mu 35 lwaki nti ojja kwesanga nti ali e Dubai apangisa ennyumba ya bukadde 3.5 ne wesanga nga ali e Shalujja ng'apangisa ennyumba ya kakadde kamu 8 naye olwa bills oba ebisale ebisasulwa kukyobera okozesezza kubanga Shalujja bagita sewa e Dubai ne bagitaddewa mwe mugwa amazzi mwe mugwa amasannyalaze then gatako gas gatako wifi byonna obigateewamu ebintu ebyo ne wesikana nti nno omuntu ali Shalujja webagata byonna abadde mu kakadde ka 8 ajja kugwera ng'asula emitwalo ngasasula obukadde nga 4 ng'oli asigadde mu bukadde 3.5 kaakati abaana bo ngambera nabo naye nga manya balina okulya balina okunywa omukyala azze nyina okumuyizanga eddagala simutula mu ddwaliro nyina okumuyizanga eddagala okusobola okukola nga akola ki wabula nga waba tolina mutima gulya ng'oli omukyala tosobola kukola ki tosobola kulya kaakati nemberawo nabo bali abawala ababiri omukyala wuyo naye waali mulwadde n'abaana abalala be nali ngambirako nawo abo then n'ogatako bamuzeeyi abaali bazze ababiri bamuzeeyi ne tukola story era gyeri ne batubuulira nga abannayuganda abali abavubuka obulungi ennyo ba agents abali e Uganda bayima e Uganda mu kifo ky'okujja bo bajje bakuba ekyeyo basindikamu bamuzeeyi bo bajje bakuba ekyeyo nga bamaze okulya akasente kaabwe buli kye bagamba bakidaboolingamu ne bakola zivisa ne basindika eno tebagala kumanya naye nga bakimanyi nti nno bamuzeeyi ejo tebasobola mirimu wano mu gavumenti ya UAE kakati bamuzeeyi twamala okukola story eyo ne mbayite wakati funa emmere nenkwaki nali nyina ne bagamba muzeeyi kati mugenda kuddayo wa ku union gye musula twabaye kina bakiddako kuba waneeno ole tukola ki tujjudde bamuzeeyi ne baddayo era ekera ne bakomawo ntukola paati endala olusinga nange bwempitayo kubanga bamala ekisinga 2 nga bali ku union nga nange bwempitayo nefuba bakola nti nomba twalira ku byokulya batwalira ku byokunywa era mukama yazza bibye abantu ne bajja ne badduukirira ne bagulira bamuzeeyi ticket era nali ndi awo waliwo yaŋŋamba mpa passport ya muzeeyi pa kino nze mutekeremu ticket oli bwati ne bwati kuliko muzeeyi yali ow'ennaku ennyo kugamba ye ng'olaba ati n'ebigambo takola ki talina kati yasinga okusensera abantu omwami oli namugulira ticket n'akola ki
naddayo then ono naye omulala naye basona mpolampola ssente n'abeewo ne bagattako ne tukola ki tumusindika e Uganda awone ensi ekikoowe naye nga mu kaseera konjogera ebintu bino just njogera byogere wano bibeera byangumuuko naye nga ntuli abantu aba babiri benyina okuwa ekikulya buli lunaku n'ekyokunywa Rosette nga bwe nalindi nga nange neeyiiyiza mu skin products z'entunde eza Nyondo Glim naye Mukama yanyamba ngera nanyambiranga ddala abaana baje ne basupportinga ne bampagira nange nenfuna wensobola okukwata okuba nga nkola ki nga nyimirizaawo kaabalala kati nga n'omukyala wali gwenguli eddagala buli lunaku nga naye mulwadde tumusitwa tukola ki nga naye waali naye ng'emabega eno muganda wange ekimuliko nga naye obukeke buli awo ne bali abawala abalala on top of that ng'eriyo n'abalala bali mukuba amasimu eriyo kino eriyo kiri kugamba nga oba ne stories bwesi nga bw'ozikoze nga zonna bonna buvunaanyizibwabwo kulya kwebaka kunywa byonna twatugende ng'ate omuntu kasaba mugamba ati gende wa Nyondo Rosette owa Nyondo Media agenda kola story yo ogenda kufuna kyoyagala olya gye n'omutima ogu era nga yakimanyi nti wali okikonda kola ki kigenda kugana kumbe munange bitoyo mbikola ki bigana era bimu nakomekereza nga nze kamwenyini ayesisesise nnyo nenkwatako mu nsawo nenzika neye wakane nga nti sistaneti oba sitaani nyambisa akasere bwe kati omuntu ono atambula agende obanga kyetagisa tiketi obanga ki nakanga keekasawo nenfa okulaba ati neyembeera ekola ki eva okulaba omuntu atudde kati ng'omukyalo oyo twenyiganyiga tulaba ng'omukyalo tukola ki tumusindika e Uganda otherwise yali agenda kufiirawo nga sina bwe ngenda kubitebya kubanga embeera yali mbi nnyo nga bw'okiwulira so stories zonna zenjogerako mwaziraba era muzimanyi abataziraba n'obanga ogenzeyo wansi nga mbagambye mu old videos n'ozikebera osobola okuziraba kati natuuka ekiseera ng'ogenda okukola omuntu ku interview n'omujjako interview bw'omujjako interview nabira nga kubira amasimu lunaku bala bagenda okunyamba kati tugenda kukola ki tugenda kukola tutya era yezimu ku nsonga lwaki natuuka ekiseera ne ngamba kati ze Rosette siddamu kukola interview yonna nga muntu ali kaaba mbuno njagala banyambe kubanga oli bwajja yaba amanyi wa ddiiru esente zigenda kutukomoka bwe ziti bakuwa sente empitirivu babataziraba ye agamba bazikuwa n'ozikola ki n'ozirya nempulya ekintu ekyo nakyo kikoze ki kinkuba wala ne ngamba Rosette zino stories kazooke nzikole ki nze nenye kisooka bubeera buvunaanyizibwabo bwonna kuva ku ntandikwa mpaka ekyokubiri ennaku ebeeramu enyiika ebeeramu kati saa nga bw'owulira omukyalo ono nyina ebyokukola nange ng'omuntu nyina ebinsumbwa ng'omuntu ebintu ku mutwe kati awo ate nyingiridde obuvunaanyizibwa obulala nti nyina okunoonya omuwala ono wadde sinnamufuna nyina omulemerako nyina okunoonya omuwala ono era mukwano bw'oba nga obadde onfolowinga era vidiyo eno oba eno gundi ngenda giwa maama sweetheart oba oyagala njogere mu lulimi ki oba oyagala nfukamire oba oyagala nkole ntya kino kyengenda okusaba kiri ekintu kimu tetugenda kutegeeza bakama abo oba muntu yenna nti nno olina mawulire ge watuwadde kubanga kati kyenjagala wakiri njagala kubanga amaka manyi omanyiwo mbuulira tuli mu kifo bwe kiti ennyumba eri bweti eri gundi bweti nja kugendayo ndaba abantu abo wadde bawala bo baawano nja kwesitula ngendeyo kubanga mba sigenze babba mba sina musago ngenze kukola oli mufuule muganda wange ngende mbabuuze omwana ali ludda what happened kyengenda okubanga nkola ki nga neetaaga so abaana bama kino kyembagamba lwaki sometimes zino story nze balama ne ngamba banaye kanfuneko onywa ku mazzi mpumule oba n'ebyokukola nga binjuka tulina bills nyingi oyina ewaka e Uganda kino kino okutambula kyetaaga ssente wano wooli kino okutambula kyetaaga ssente kati bw'oteebalirira nnyo okusobola kukola ati n'ebintu byo biwa nnyo obudde oyinza okwesanga okoledde bantu balala ate gwe n'okola ki n'ogwayo nga tewali agenda kusika ku mukono so n'olw'ensonga eyo ndowooza nnyonnyodde bulungi lwaki zino stories sometimes zikola ki era mwenna abanyiigira ne muyomba sina ze muntu apa ssente kabere mamu tanakupa ku ssente mampatusha teyampa ssente sina muntu ampa ssente wabula nkikola out of my heart nengamba kinnumye kino kakole ki kankikole neweetekamu obuvunaanyizibwa kati kino kyentandise tulina okumanya omwana ki ekyamutuukako gyali mulamu waba yafa teyaliiko babe bategeezaani ali luddawa waba yazikibwawo bani abamuziika ebyo byonna biki bibuuzo ekirungi kya byonna bino nabanga amaze okubifuna amateeka ga wano gagoberera ensonga wadde oli wa wano kyenyinza obbagamba era mukwano eno linki ngenda kugiwa maama afuukulanga nti agikusheyalingira oba kale omuntu omulala yena nange gikusheyalingire kuba kati nkedde okutekerako kahayi ndaba kati ngaka sikyalaba nakifaananyi kyo kitegeeza wambulokinze naye bw'oba ng'olabye gundi njagala ofuna akadde olowolerezemu ogambe nti omanyi ebiseera ebimu twagala nnyo ogamba tebinkwatako sagala kumanya sifaayo okay tebinkwatako toyala kumanya tofaayo naye weteeko mu ngatto z'oyo kati nga maama ogambe nti singa abadde nze ng'oyo mwana wange kyandibadde kitya
singa abadde nga yenze mama wange yali alaje nanga nze nfudde kyandibadde kitya so teri agenda kuwaayo nze ne bwongamba bugambi nongamba nti nno mu kifo kyekino lugundi ya vira namba eri bweti ne bweti nze mba nsobola obbagamba nti munnange mbadde wano mpangaddewo kebbanga naye muganda wange yajja okukola yali yampa location buli kimu yali akola ki yakipa naye tumunoonyezaako ebbanga ddene so bagamba nange sibaddeemu mbale nafuluma ne kwekoma mbale nyina kutandika ku sister affe kwata kyayogera naffe what happened ali luddawa nze nja bagamba nti muganda wange we yajja yali yampa location nampa ne vira namba wakolera wensobola okubagamba sijja kuteeka muntu nno yegwe yakoze eki eyatugambye we yakoze eki eyatuwadde location oba ki nja kufuna engeri njo kifikisingamu obere nga tona wokiyingiriramu bana abantu obanyonyola bategeera nze bagamba muganda nge yali yabimpa dda already era mbadde ngambirina kati mbadde siriwo mbadde Uganda kwe kudda ntandikire wano neebuze muganda waffe ali ludda wamba buuze aliwa bakatibye okutandikirawo wawetaaga amateeka gakole ki gajjiga tukole ki gatawuluze tumanye omwana w'omukazi ali ludda wajali mulamu oba mulamu akola ki lwaki communicating na family ki ekyamutuukako omulwadde ali mu ddwaliro nga teba communicatinga so kyensaba mukwano nkusaba busabi neggonjebwa wuliziganya nange nkusaba ddia njagala eno video giwulirize naawe ofumitirize musinga abadde gwe tukwasize wamu kubanga nange mama oyo tankwatako noyo omwana tankwatako sibamanyi aye no gwe kaleko nti omuwala mukwano gwe badde wamulabako mwayogerako oko naye mama badde ogera naye nze sina kyenkola ki bwe mbaga nange nsobodde okulumirwa mpeyo obudde bwange nyingire mu kintu kineeno mbadde esatukwatagania wamu naawe era nkusaba otumala okwogera nawe buli kimu byonna bisiimuule waleme kubeera wadde kantu akatukwataganya nze naawe nkusaba busabi mwana wa maama just feeling amunda mu mutima gwe ofunemuko ekisa njagala just nfune location ombula buulizi linnya nopavira namba nze nestre ngende sina kyengenda kutya kuba sigenda babba nze ngenda babba maze kulaba ku muganda wange kyekyokka kyenkusadiya wange era nkusaba busabi video eno yenna agituuseeko gisharinge abasotematemamu obutundu mutemetememu tunonye ku mwana ono tufune n'ekyokuyiga abasoteekako ku TikTok tukolere wamu link osogiteeka ku Facebook osogiteeka ku WhatsApp status yo mu groups ez'enjawulo tukolere wamu tuyambagane baana ba mama ebizibu tebiggwayo naye yambako yabeera ze mu maaso gobeera okoze eki gobeera olabye kutusobola kuyamba kumalayo tosobola kubeerawo bonna batukumalayo naye bobeera osoboddeko okubeerawo okwo naawe oba oli awo omwana oba omuzukulu wo oba nakabiri walibeera wali muyamba olw'okubeera ekikolwa kyo oba olw'okubeera gwe so kye tubateeka mu nkola ne mu ndowooza kyo baana ba maama naye nga namenyese dda kuba naso ne mpuliza voice notes zona omukyala n'okukubira esimu nankubira bambi naye ngamba saagala nkikkirize mwami wange bw'atyo bwe yagenda maama simulina taata simulina mukoddomi wange yabadde nga mukoddomi wange bawo omwana wange naye bw'atyo bwe yakola kingenda kwewuunaganya naani ani gwe ngenda okaabira ennaku anagenda okutegeera omukyala atuuka ekiseera n'okuzirika n'azirika olw'embeera ebeera ebaddewo bw'amala okuzirika agenda okolokanga abaana buli muno akutte nalirye kati omukazi wafiirawo abaana b'omuwala bagenda kulaga ludda wa ki ekiba kiddako kyekibuuza abaana b'omukazi bagenda kulaga ludda wa ki ekiba kiddako kwegamba no mu nsi tuyina ekiyitibwa ennaku ate bogera n'osanga omugumba ng'akaaba mbu teyazaala naye n'osanga neyazaala nga naye akaaba kati neweebuuza ekituufu kyeki omuntu abeera mugumba nga tazaala oba omuntu azaale omugumba akaaba gage sizalanga ku mwana siranga ku mwana omusanga akaaba naye era atera n'azadde yazaala omwana we naye omusanga akola ki kati mama wuyo yazaala omwana we ogu omu yembeera eriwo kati maama oyo olowooza teyusa mu mutima n'agamba oba lwaki kale nazaala ogwo omwana singa saamuzaala ati siremberawo nzika ku nsi neŋŋenda byange abazzukulu baabo agenda balekera nensiga mugira beekanulidde amaaso omwana bamwagalawo oli ng'olaba bw'omala okuva mu bulamu bw'ensi nga bifuuka ebyana buli omu ng'akola ki ng'abonyaabonya nga bw'alabye mubirabye nyinza okuba nga njogedde nnyo naye nga mukumaliza sigenda kwerabira nga newankubadde mulimu ensobi gye nkola embeera mu stories zino zifaananako bwe zityo neerabira n'okutula okugerako ne bakiransi baffe okubeebaza n'okubako kyembajjukiza naye kati ngenda ngumba ne ŋŋamba munnange oba oliwo okola kuba nange wano sawasawa wenkolera n'okolera abalagwe n'oteekolera ate ng'oba oli awo nti nekyo kino ky'obeera okola
era kikuyambako okuyamba bali abalala olw'ensonga nti kati wesiita wano njogerako na bakirantisi baffe ngenda kujjawo akasente akagenda okuyamba okufacilitatinga transport okuva wengenda okuva simanyi gye bali oba bali Abu Dhabi amafuta agagendayo gamanyi oba bali Al Ain oba bali luddawa ani amanyi so kati simanyi na gye bali so munzikirize njogereko nammwe era nga nsooka kwebaza mwenna abatwesize eri abaana sente ze twaterekanga weeziri abaana ab'ettaka mu Nyondo Estate Experts omwana ga Rosette nze neesize gwe muna akasente kaako nenebaza mukama ndize sina kese ezo Rosette namwasente zange nakola bwate kiriyo tebabalimba nogenda ku social media togenda kunsangayo era omuntu bagambe ennaku z'omubizibu era ennaku 10 lazima zimane neweyoleka so tekiribaawo tekinaba kubeerawo tekiribaawo kyenyiza okubagamba kubanga ndi expecting sente z'omwana era manyi sente kyeki n'okuzita mu ngozo noonya kubanga nange ndi hustler manyi how hard it is okunoonya sente kaakati abo abamalayo sente of course abantu bateka mu kamera ne mubalaba abamu tebeetaga kamera nabo ne babanga bamaze ntubawe ebyabwe alhamdulillah then abalanga tebana kumalayo sente zibirawo ziri safe temuti ambeera yonna eyo nga tuvuddeyo obanga gyoli eyo akasente ku kazibuka kuŋŋanya gwe kubanga nze nawo abaana bano ofa ne ngamba nti omwana akola mu kiyumba yaleka abaana 2 afuna akakadde kamu kuliko omwana asoma balina okulya agenda kuŋŋanya di sente n'omukono gumu agame tikanneguliyo akataka nembagamba nti bana matutuule sonda nange akasente bw'obanga ontidde ntumisa maama wo oba tukole endagano tukole kize sirina buzibu kubanga kyenkola kikola kinkyekakasa nosanga oyita kutidde nagamba waya tankozeseza ndagano takozeseza kinene wokozesa endagano zisina buzibu ngikola mwebale nnyo kunneesiga mwebalire ddala kati awo nga tuvuddewo ne tugenda ku products zaffe eza skin eza Nyondo Gleam banange sijja balimba nti mumpagidde nnyo era yemwe ensonga lwaki nti bunaku olukyambako ne kenneeyongerako ate lwaki kubanga nange mbadde mwesimbu mu byenkola nti omwana wampa sente ze muwa kyabeera nsabye era mwana wampa sente ze making sure nti ekyasasulidde kyakola ki kyafuna products zaffe nnungi nnyo nti ffe tukola ku muntu omuddugavu omweru omwami omukyala abaana abavubuka abakadde buli omu alina ekintu ekimukolako nti kati ono mukadde nti etumuwemu kano kagundi abeere nga adda bujja aleme kufuna nnyo nkanyanya singa mbawo ebifaananyi by'abakirantisi bange ne mulabako mujagamba naye mbasanya okusharinga bifaananyi by'abakirantisi bange babeera bakama bange era mulimu gye nagamba kati mpaako ndabe before na luli naye nga nsobola kusaba muntu ne mugamba nti ozikisa ne postingako nekolako bwe nti so yonna gye muyite mulinda sikini zammwe kubanga zifiira ddala mujemba w'ekizigo nange ndabika eyange simbi kyenyinza obagamba ate nga seeyerusa sikola ki ne sikini yange simbi nti ate nze ne kamera emboolamu kyenyinza obagamba newe nsanga omwana physically nagamba Rosette woti wofaanana wabalyamu ku sikini yange ebeera kiriya terina kantu konna seeyerusizza ndabika bulungi nnyo ate nga nyirya nga ndabika obutobo totololo lwaki nze buli product gyekusa ku sikini yange nteekamu anti-aging yakatono ndiga okutuuka okukadde okulaga enkanyanya okulaga nti nno nkuze nibala myaka eyo ndowooza 7-8 kyenyiza obagamba naye abantu bamu ebizigo bibakuzizza bibawadde binnamakula bibafaananya bulala mujje tubawe ebizigo kubanga ffe buli client ajja tadduka lwaki tumakinga sure tumwa ekyakola ki tuweereza ebizigo Canada tuweereza ebizigo Australia eggulo nabadde ku DHL nga nemukuweereza gundi German okitegeera luli nali ndikuweereza Australia so tuweereza nga tukosa DHL mwabali eyo wana wa oli mukadde muli wabagamba Rosette nkadde nnyo zanze mbiveeko nenda mukwano jangu weefeeko ehoddeko bujja so mujje mutuwagire buli gye mukoma okutuwagira oba okumpagira nange gye koma okufuna amanyi okuba nti mbeerawo ko abantu abeetaaga obuki obuyambi nasuubiza ne ngamba sijja kujja ku media waneeno nti waliwo ayetaaga obuyambi tukole bwe tuti sala kusondesa abantu sente zaabwe naate ze neyimirirawo gamba nti omuntu bamulese ku kamera ne mutano ku mukutu nyina okumuyimirirawo mu ngeri emu oba endala mu buli mbeera yonna so kati of course neetaaga support mu ngeri emu oba endala budde bwe mmala nga nkola zino stories nga sina byange bye neekolera mbakinziza mabega n'aba tugenda bayambako ntya kitegeera so nekyo kyengenda okusembyayo nakyo ye Nyondo Skilling School kino ze nga nkibagamba omwana aveeyo gyabadde akubira ekyeyo yonna kati kino kambagambe west to east home is always the best gyebala gye bulaga n'owoolibeera wa ate bagambe ewalungi si wammwe
omuntu n'onaabeera wa era ojja kukomekeza ngoze Uganda either mu bulungi oba mu bubi oba ng'oli mulamu oba ng'oli mufu. I'm telling you the truth. Yona gy'oli gitambulira bwoti ewaka gitwazaalirwe waka ewaffe gye sigala nga waki nga waka. Kati kino nkibagamba omwana agenda amala ekyeyo n'agamba Rosette nkoye ekyeyo naye ngenda okudde waka ngenda kukola ki ne mbagamba mujje. Kale wano ngawe mundaba waneeno nange nandibadde ndi waneeno ngamba akasa ndi waneeno first of all ngezaako kola emirimu gyange gitambula alhamdulillah Uganda sina kyeneetaagayo naye amakanda ngateeka Uganda era sport zaffe ezisinga obuyitirivu ziri Uganda ate nga nnene okitegeera essomero liri Uganda erisomesa bya bizigo skin products kusomesa bintu zino detergents sabuni no bar soap liquid soap tumusomesa tusomesa petroleum jelly tusomesa sabuni onayoza owe bitole sabuni anaaba shower gel sabuni ono owe bitole alimune dagala eriwonya skin eziba zifudde ebirwadde ebyenjawulo sabuni owe byogo eby'abaana ebizigo ebyebyogo eby'abaana gw'oli tumanyi bana bobaje bali tumanyi bali mu mbeera ky'omwana afune ku kizigo nga kirimu ko ku kyogo ekyemikisa omwana anabeka sabuni ak'ekyogo okitegeera muganda wange. So mutuwa abaana namwe kabenyini mujja abakulu muyiga ebintu bingi nnyo. Tukola jik, tukola shampoo, tukola shower gel, hair conditioner, petroleum jelly, tukola bar soap, liquid soap, bingi nnyo nti oluusi ebimu byerabira naye nga mujje kikuyambako nti bw'ojja n'oyiga ogenda n'otandikawo ka business ko otandikawo ka kampani akako nti nga nze wano wembeera nti ekirungi kyabyana ku bintu ebyo gw'oli ewaka wennyininyini mu kazigo ko wootandikira tekikwetaasa kusooka funa guyumba gunene tekikwetaasa kusooka genda ku rentinga mu kifo ekiri bize nedda wennyininyini w'oli kola akaseera katali kangi omaze okubiga bulungi nnyo kola ebintu byo nga quality eri waggulu ojja kola akateeka ojja okufuna olabe ng'ate obulamu bukola ki bukutambula ekirungi omuntu kubanga olina ekitu eky'omutwe genda wekola ebintu ebibyo tuve mu tukozesa ennyo bannange bakozese naye ng'olina plan B n'ekyamulimu abaana babeera waneeno nga tomanyi ddiwo ogenda kuva waneeno abamu tubeerawo nga tugamba nze ndi wakufiira ku kiyo mpaka kuwulira bubi ne bakwana bakuripootinga nyina mukwano gwange bamuripootinze naye nga kisinga okwewunyisa abadde nga wano akasente kona kafuna kamuyita mu ngalo agenza okudde wakati alina wadde n'olwaga awe ngambira abaana ne ngamba mukwano oli Saudi Arabia oli Oman oli luddawo oli India oli luddawo oli Germany oli muna Uganda jangu n'ennyondo ewa Nnyondo Skilling School jangu oyogere naffe namba kweziri ogambe Rosette omanyi ekiriwo nti simanyi ndijja ddi eyo nti naye kanti kokusabika akasente kange ngende okujja nga nange nsobola okukola ki okuyiga ebintu ebyo omala okubiyiga nange nkoleka kampani akange nanyambako omugeremu oba endala nze sirimba muntu oguleka kampani akako ofunewo abaana bakuyambeko aya basi kubanga tomanyi lwokola ki lwogenda omwana ga nze ndi mu kiyumba nkola byange already visa yange bakagirenewinga ndi awo noba wekiwa mukama wo n'akutikka kati obanga wadde osavinga ne Rosette mitwalo gye 5 mitwalo 10 mitwalo 2 3 5 savize Rosette akakadde savize naffe mitwalo 3 2 tetugana sente ku bintu by'essomero savinga naffe akasente ko ojje ng'oli secure tukuweereza receipt yo ng'obadde omazeeyo waneeno ng'obadde tukya recordinga tukuteeka mu kitabo kyaffe tukuwanga ekifaananyi kikulaga nti okoze kyosasudde then bwe tumandayo nga tukuwandika receipt tukuweereza ekifaananyi oba osobola okutuma omuntu yera n'ogamba bannange bugenda onendereyo receipt yange naagino oba tugikuwa ekifaananyi tugikuwa kyonna kyobeera okoze eki so kino mbakubiriza abaana ba maama nze mbaagaliza kino nkyogera nga bulijjo sala kubeera okwefaako nzekka mujje musevya site kamwe mpola ffe namba yaliwa ya MTN baji yagala ya Airtel tyakasoko pola ku recording ekitabo kyaffe bw'omalayo wona wojjira teri agenda kwegana kino bawuli amazima yenze Rosette era so atiminako omwalimu ndabye eti kino kiri mbere no mbere eri so nyizo kubanga njogedde nnyo noko wankoye sana muyitirivu nnyo nga bw'okiwulira munzikirize kangende wa kampo mulemu tutandikirawo ono omuwala anyamba pe connection anyamba pe location anyamba pe wansobola okutuuka ku bantu baneeno tulaba nti wadde bawalabu baawano omuntu asigala mutumula nti simuyina ku mwana kakwate naye ngenda beetugako mu bulago mpaka nga bambudde omwana ali ludda wangenda bagamba muganda wange byebyange.
Nyondo anti Media. akazigo akakabi ak'omulembe gwe nawe no muvubuka ali eyo nga weetaaga akazigo akashananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamu kokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususulo ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti byonna binnamakula byonna byonna boolinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobola basanga ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobola bafuna obo byataaze bakola deliveries z'akabi bonna bonna oba osinze baba bakikutuusaako nange akange kaakano kangende nkakozeseeko